wabula yagente ebigambo byayogedde bituufu oba Ernest Sewanyana de option bbiri ogamba nti bituufu oba si bituufu wabula yagambye ebigambo president byayogedde bituufu si bwe kiri nti ye kati president bw'agamba nti ebigambo byayogedde Ernest Sewanyana abimenyeewo oba abikkirize Ernest Sewanyana agamba nti ebigambo byayogedde bituufu kitegeeza tebalina go baakase muntu kwogera kigambo ekyo nabagamba nti mu bulamu bw'oyetaba mu luko olw'okutta omuntu oba olw'okubba fe abaasoma intelligence omanyi waliwo military intelligence waliwo ne general intelligence kati abaasoma intelligence erigero nga si ya military bw'obanga okutta abantu balawundize off ekigambo mwenna bulijjo kimula ku poliisi ng'ekutta abantu ng'ebapaledinze ku makya ebweru awo poliisi ebeegezaako okwidentifyinga abantu abo ekyo bakiyita identification to identify era mu nsi ezaakulaakulana omuntu bw'abanga azzizza omusango bagenda ne balawundinga off ekitundu bakoledde omusango bakutte arrests ne baleeta basuspect nga bapaledinze ku sayidi eri nga bali mu ndabirwamu kati ne baleeta abantu bebazizzaako emisa ne bagamba ku bantu bano bonna ani gw'osubire yakuzizzaako ekikolobero gwasonga mutobuuzo oba yeggwe kati mu bulamu bwaffe bwa bulijjo omuntu nga yazizza omusango abeera n'ekintu mu bulamu kye bayita guilty consciousness abeera n'ekintu bayita guilty consciousness n'omutemu nga yatemudde omuntu eyo feeling y'okuba nti awulira nti yakoze ensobi ebeeramu era kiba kimulumiriza bannyabo ne bassebo okufa kwa Sseggirinya abaakulimu n'abaparticipatinga mu kufa kwe balina ekintu kye bayita guilty consciousness kibalumiriza okweta mu kutta Sseggirinya at one time kijja kuvaayo kati eyo identification parade gye bakola ku makya police za Uganda kuba bagiyita identification parade ba senior police officers baba bamanyi ba serial criminals mu kitundu kati baba identifying ati ono tumanyi mu mubbi ono mutembu ati era batalina misango geno kulanga bakoze eki babatane bakyama dibajja bayimirira kati bw'otunulira body language ya Sewanyana byayogedde Sewanyana alina ekintu ekimu mu kyayagala okujjayo kati w'oyagala otagala nti yadde ayagala kijjeyo yakijjeyo wabula tekyaweddeyo immediately okumanya nti story yonna Mpuuga teyategedde nti agenda kwoyiwa amanda mu mbugo mpuliriza bulungi nnyo bw'abanga Mpuuga teyetaba mu kutta Sseggirinya lwaki yavuddewo with immediate effect n'akola press conference n'awooninga Sewanyana yabadde amuwooninga ku ki bw'abanga Sewanyana byayogedde tebikwata ku Mpuuga era tebimulya wakoze press conference yaki okulumba n'okutiisatiisa Sewanyana lwaki omutiisatiisa bw'obanga ekintu kino toli involved kati bwe yamaze omutiisatiisa ate n'agenda akola ensobi yasembyeyo ensobi erudda gye mutaategere tuli mu forensics ensobi yeeno yagenze n'aleeta ate patana in crime eyali mu mukutta Sseggirinya kennyini Alex Luswa n'amuleeta n'akola social media n'akola videos emu ku emu nga naye agezaako okutiisatiisa Sewanyana jjukira gano gonna amapeesa ga Mpuuga gaali mu pule Mpuuga ensi yonna wekakasiza nti okay bituufu byonna njagala okwata omutwe gwo oguzzeeyo mu sitole zonna ze twakola Sseggirinya ng'ali mu kubonaabona abaazirimu Sseggirinya afudde ebintu byakolebwa Sseggirinya aziikiddwa abantu abeesowolayo ebigambo bye baayogera obujulizi butandise okuvaayo abantu abadifusing obujulizi abatiisatiisa n'abantu obutayogera gatta memory eyo yonna byafaayo obikwata obikube ku mmeeza ekyokuddamu ogenda kifuna nga teweetaaze kuba muntu mbooko
obujulizi bwavuddeyo dda kitegeeza the moment Mpuuga himself came out to intimidate Honorable Sewanyana, and it didn't end there. Even Mpuuga instructed the co-partner in crime, Alex Ruswa, to come out to intimidate Sewanyana. It all gives the evidence that these people, they know what went wrong. They know. So, chiba chitegeza Mpuuga automatically amanyi yali involved mukojjao Segirinya kati atisa balina obujulizi. Gwe tewewuunya lwaki mu ssaga ya Segirinya yonna mbadde nasirika nga sirumba gundi oyo Sewanyana okujja kati one particular moment yagalanga okusirwala nenzija ne mukoona mu katono. Tewewuunya lwaki saakoonanga Sewanyana kubanga namanya nga at one time Sewanyana agenda kubeera key witness. When times to come Sewanyana ajja kubeera key witness. Goloza lwaki Lweru baagala omutta kubanga is the key witness mu Rwenzururu massacre. Tugenze maaso. Goza lwaki baagala okutta Lweru. Lweru ye key witness mu Rwenzururu Kingdom massacre balina omujjawo. Oba mwezi gumu najja ne mbagamba waliwo jeno gwe bagenda okuwummuza ne mbagamba tasukka mwezi naku z'omwezi 27 oba 28 n'okuyingirira ddala 3 mu Gwokutaano if I'm not mistaken. Naye jene bw'amala okuwummula bayinza okumugjawo. Ani yali ku vidiyo eyo nga sinagenda mu maaso. Saayogera linnya kubanga saayagala teekawo linnya njagala mwerowoleze. Ani yaliwo ku vidiyo eyo. Nabagamba waliwo jeno munene agenda kuwummula bagenda muwummuza naku z'omwezi 27 omwezi Ogwokutaano. Ani yaliwo? Muwandiike wano mubeera ku vidiyo zino nezibagamba. Sumaya Katsi yaliwo. Nali ntegeeza Lweru. Era amawulire gawandiisa nigo gajjeeyo. N'abalala. Kubanga bageza okuliyetingira muhoozi okumugjawo bonna babato hadeni jenno abakadde. Bajje mu magye nga tebakyawa orders wasigalewo muhoozi be yeezimbidde. Bano batandika kunyiga omukuomu agenda okutuuka ali mu kuwamba nga tewakyali resistance yonna. Kati kyembagamba. Kati Mpuuga yennyini okukola press conference na intimidating Sewanyana n'asindika n'omutemu wo Alex Ruswa naye n'atiisatiisa Sewanyana obujulizi bamaze okwejjayo nti kiwedde. Bano bebali mu lukwe ndowooza kitutegerekese bulungi nnyo. Kati Mpuuga yagenze maaso ng'akozesa abantu be okukola ebigambo ebyo naye nabagamba abanzijukira mwenna okuva njala bajjukiza omukulu oyo Alex Ruswa kano ka video sikange mukawulire bulungi nnyo.